Anita Nalongo ayina abalongo n'oganja ate bamusanze n'ekimbogo tomanyi abalongo baba mu kimbo. Abantu ne bagamba nti Sipiika bamusanze n'ebyawongo. Ebyo si byawongo. Obwo buwangwa bwe. Endaku buwangwa bwa Sipiika. Endaku buwangwa bwa Kadaga, buwangwa bwa Anita. Mwe basanze ekifaananyi kya President mu kimbo kya Sipiika. Yali amusabira kalulu ng'abaga nti bajjajja oyo gwe bamuwera ddala akalulu. Yali amusabira n'amusimbamu n'effumu n'amuga nti ogenda atabaale afuge eggwanga linaawangule. Yali amusabira. Ebintu ebyo bya buwangwa bwe ebyawongwa byowongereranga bajjajjaabo bwe baali mu kusooka. Si kive bwe buli muntu bw'omanyi ow'amaanyi abirina ebibbo. Kati Pulezidenti yalituuse wa Sipiika mu kibbo. Yali amategeeza ati bajjajja kino ekifaananyi kye mulaba yafuga eggwanga. Kubanga yali wa kibiina kye. Era nze ntunula abantu bw'ate yasanzemu ekifaananyi. Abo bonna ebibbo ebifaananyi bye mwalabye be bakolingi be. N'atasabira mwozi aba ategeera. Kakati olw'okuba nti balina bantu aboogerera. Kati abantu bakiraba bubi n'ebyo ebifaananyi nabyo si bibi. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katulititi kano majani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gana makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala okuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli banyabo ne bassebo abatulaba okwetula ensi yonna ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate twetabye ku matikkira agasaba kabona Jumba Lubowa aligaweesa. Soko bambulizeeko ag'omulundi ogw'omwenda. Mulundi gwa mwenda basabo ne banyabo banna Capitol Music. Tuli wano n'omukulu Lujja. Omukulu Lujja owa Capitol Music. Njagala okumwebaza okubanga ze ku matikkira gana ag'omulundi ogw'omwenda. Nina omukisa nti nabeera ne Lujja ku matikkira ag'omulundi ogwokusatu. Kati okuva ku mulundi ogwokusatu mpaka leero ku mwenda tuli matikkira ago gonna kwegali ku Capitol Music. Njagala okubebaza banna Capitol Music nti ebbanga lye tuwagidde Capitol Music mpaka okutuuka ebbanga lino gy'emyaka bugendo gibalamu kati gy'emyaka 6. Kale no basaba ne banyabo ku mulundi guno ogw'omwenda amatikkira tugatuuseeko era amatikkira gano gabadde gasimbye nnyo omulamwa ku musawo omuzungu n'omusawo w'ekinnansi. Nga gasimbye nnyo ku kitundu eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono esobola okwegatta n'enzikiriza endala. Era nga ffe ab'obuwangwa n'ennono tusobola okukkiriza okwekebeza okugaba omusaayi, okwekebeza omusujja, kabootongo, siriimu, alusaazi, pressure n'ebintu ebirala. Okubanga tusobola okukozesa eddagala ezzungu ng'ate tukozesa n'eddagala egganda. Era amatikkira gano gabadde gabeesinze ku kitundu eky'okwegatta, ku kitundu eky'okwegayirira n'okuwummuza entalo tube nga tukolagana. Kubanga gwe oyinza okulowooza nti entalo zirimu ffe abasamize ffekka, naye gwe kyogana n'abasawo abazungu basamira. Omusawo omuzungu bw'akusanga ng'olina omusale ku mubiri aga nti kati ebyo bye mwenjereramu bye bibatta. So nga bwe tutundira abantu 95 ku buli 100 bagendako eno mu buwangwa n'ennono. Kakati tugezaako okugatta era njagala kusinziira wano neebaze omukulembeze w'ebyobulamu mu Mukono District eyatuwadde eddwaliro ddamba erya Mukono District ne babeera ng'obujjanjabi abantu bonna babufunidde wano mu Kirowooza. Era mbadde njogerako n'abasawo abazungu abantu bajjumbidde okwekebeza buli ndwadde yonna abantu bajjumbidde era abantu beekebezezza bulungi. Kale ndowooza wenyenda okutandikira
kwe kuba nti amatikkira gonna genkoze beera ne mukyala wo Ssenga Kulannama aga leero taliiwo. Mu matikkira gano mulimu ekisiibo era tusibuukise leero bwe tuvudde ku byokye ate tulye emmere enfumbe. Naye mu kisiibo kyange nze nasiibira mukyala wange Nabbona Naabakuuza Kulannama aligaweesa. Nze gwe nasiibira. Naye njagala okubategeeza nti atandise okubamu empemba wemba. Bw'okimanyi nti olunaku olwaleero Ssenga Kulannama afulumyeko mu ddwaliro n'agenda mu maka g'omusawo ate bongera okumumonitalinga bw'abeera ebweru nga tali mu ddwaliro aba afaanana atya. Kitegeeza ekisibo kino nkifunyeemu era oluva mu matikkira njagala genda kulaba mukyala wange mu ddwaliro Germany. Essaawa yonna. Kale okusoomoozebwa kw'amaanyi tigaali baddewo. Amaanyi ga Ssenga Kulannama mangi nnyo ku matikkira gonna. Omukono gwa Ssenga Kulannama gwa maanyi nnyo ku bbaawe Ejjumba Lubowo aligaweesa, ku baana okulabika nti badda ku masomero. Ku mbeera yonna Ssenga Kulannama toyina bw'omwawula ku Jjumba n'enteekateeka era basebo ne banyabo ndi mu kusurvivinga ne bwe ntunula lujja sitera kutunula bwenti era omuntu bwantunulira alaba nga nkozze. Obutabaawo kwa mukyala wange kukosa siina bwe nyinza kukola. Wetutuuse wali we bakupimidde ku minzaani naye ndaba nga kilo z'oŋŋambye z'osaze nnyingi nnyo. Mbadde nina kilo 13 kati nina kilo 81. Oba osaze era ondaba ebyambalo byonna bikugwako ebyaddala osaze. Si lwa dduyiro kati dduyiro ono mukola okubalansinga omubiri naye ekituufu nkozze olw'ebintu byempitamu kulwa mukyala wange Ssenga Kulannama. Nojja abantu abandaba eyo balaba ng'ali obulungi naye omuntu omulabira ku mubiri gwe, omuntu omulabira ku mbeera n'omanya nti omuntu ono alina kyamiisinga. Kati Jjumba bw'omuleetera Kulannama avojjeri ayinza okuddawo n'anyirira. Era nze nkiraba nze nga walaba nkimanyi nsobola okulaba ne ŋŋamba kati kino okikola naye ogatta mbeera ogattawo obugasi. Kati gye bayita okugatta embeera gye bayita okukola ki era olaba nti n'omusawo babadde bankebera baŋŋambye nti puresa eri nnomu eba tesuka 10 ate ey'owansi oba tesuka 85 oba 75 naye olinamu ka puresa kati siyinza kubula puresa. Sisobola kwegamba puresa obweraliikirivu obwo bwa mukyala wange. In fact ng'oggyeko omukyala n'abaana bennyini kaseera kano baali baddewo. Kati ku mulundi guno ani oyo ayimiridde mu kifaananyi ky'abali bwe batali abaana omukyala bonna tewali ali. Kwegamba tugira amatikkira gano nga nange kinsusse. Lujja ekirungi nti abatulabye abalabi baffe n'abawagizi baffe babimanyi naye bwe bityo nze nsaba bongere okunteerako akabaani bongere okusabira Ssenga Kulannama akomewo kwaba obwo nga mulamu. Obulamu bwe tuyitamu ekituufu si butuufu. Kale nga twogera amatikkira gennyini gagenda kujagulizibwa gatya nga tubala olunaku olusookera ddala paka ate ku lunaku olufundikira? Amatikkira gano gajaguziddwa gamaze wiiki nnamba. Twatandika lwaka okujaguza amatikkira kakati olwaleero olunaku lwa 6 kitegeeza tusigaze olunaku lw'Essande tujja kubaawo wano ku Mande. Kakati biki ebigabeeramu? Mubeeramu okuteekako endiga, mubaddemu okugulawo ennyumba z'abalongo, mubaddemu ekyo ekitundu eky'abasawo, mubaddemu ekijjulo ky'abalongo, mulimu ekijjulo kya Kabaka Ndawula, mulimu ekijjulo kya jjajjaffe Bamweyana, mulimu abantu okufukamira okukuma ebyoto, okussaako akabaani, okwegayirira, mulimu okwegatta, okusabira buli mbeera yonna abantu tube nga ab'obuwangwa n'ennono tubeera bumu. Amatikkira gano gye n'emikolo giraba tolina woyinza gisanga mu Uganda. Tolina wabuwangwa na nnono woyinza gisanga gina enteekateeka bweti gw'olina w'ogimanyi. Sirina we ngimanyi okuleka ewuwo mwaka ku mwaka. Kati enteekateeka nti ffe tulina enkola yonna erabika nti egenda okuteekawo embeera entuufu. Olina tuyimbiramu kuba kati ogeza okujja mu matikkira ga leero ng'ennyimba zeeyongedde.
okuyimba nayimbyemu nadda era nkyayongera okuyimba era tugenda kuba tuyimba. Yewaawo. Kale eri abagoberezi bo emyaka gino 9 gitegeeza ki era osanze kusoomoozebwa ki mu myaka gino? Omwenda emyaka 9 gibadde gitegeeza singa kulanama abaddewo mbadde ngenda kuyita buwanguzi naye kati si buwanguzi 9. Lwaki? Ate nno nkubuulira ebyaddala naye lwaki ebyo sibireka? Bireke ebyo. Naye nga kubanga njagala kubula emyaka 9 gino ginsomoozezza. Ekisooka okwawukana n'abantu bange bonna be nakolagana nabo, okulwaza mukyala wange, abaana bange ndi mu baana nzekka, achievement gye nfunyemu mpozi mu kitundu kya music naye ate naye tayinza kutambula nga taliiwo. Nsaba Mukama Katonda ayongere okunkwatirako naye 9 mukimanyi nti 9 butuukirivu, namba 9 ya buwanguzi, namba 9 ya butuukirivu era kyokola nga koze n'amaanyi gange gonna nga nkimanyi nti bwe gaggwa nga bwe gawedde 9 tugenda kuzzaako buwanguzi. Era mu matikkira gano njagala kubuulira mukulu Lujja, nkubira gavumenti ya Uganda omulanga etuzimbire essinzizo. Nkubira gavumenti y'omu Uganda omulanga naffe tukwateko ng'amadiini amalala. Nkubira abantu mwenna abali mu gavumenti naffe mutuyambeko, naffe tubeere wamu. Abantu abo bonna be mulaba balina obumu. Muleke kulowooza nti nno titubaagala, tubaagala naye President Museveni tolina kyotukoledde ng'ab'obuwangwa n'ennono. Mu matikkira gano senga abadde aŋŋambye n'aŋŋamba toyogera ku byabufuzi ebiri mu buwangwa obiraba naye naabikola ntya nga abantu benkulembera bammwe. Naffe mutulowoozeeko ng'abantu, mutuyite Obwakabaka bwa Buganda tutule tusinkaneko naffe tufune omubaka mu lukiiko lwa Buganda tusobole okwongera okuteeseza ennono eno. Weewaawo. Nga tumaliriza jjajja, emyaka gino 9 kati katutunulira okuwangwa n'ennono okukwaliza ewamu, biki bye weebaliza n'ogamba nti weewaawo bino neebaza Katonda? Kyeneebaza Mukama Katonda nagaba ekifo kino nga kyennena kyokka, nga neekaaza naye nga simanyi we nazza baana, naye nasobola okufuna ettaka e Busunju ne nzimbirako abaana bange ne nteekerako ekiggwa n'abaana bange ne mbagabanyiza ku byabwe ne babeera nga tebakyayinza kuba mimiro mu kifo kino. Neebaza bye ntuuseeko nti tusobodde ekifo kino tusobodde okifunira generator gye bayita standby generator okubanga kati tetukyava ku masannyalaze. Masannyalaze bwe gavaako nga standby generator yeteekako. Mu mwezi gw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogwa January amasannyalaze gaatubonyaabonya nnyo. Naye okimanyi nti twaguze generator eri mu miliyoni 6 weeri mu kifo kino. Standby generator. Kakati ekyo nakyo kyebaliza. Era ekyapa kisoma enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Oli mumalirivu. Abayimbi ndaba bongera okwettanira obuwangwa n'ennono Isaaya abakulembedde. Kingi mukwano gwange anti tufena tuva Kyotera ate Kingi Saha tukolagana. Sijja kugamba nti mukwano gwange kubanga mu kuyimba star nange mwagala ng'omuyimbi star. Kingi Saha w'amaanyi yaliko amasannyalaze g'eggwanga gano mu music. Kakati Kingi Saha tweripa etwekwata kuli tu Kingi naffe atuwa omukono era Kingi musabayo kolabo. Naye musabayo kolabo nyimbyeko naye tukube mu kiraga awo kiyinza okukwata abantu. Mpulira nga kyabuwangwa na nnono bakiri ekyaffe ekyeru. Ne baana batayimbye obuwangwa na nnono ne bagunaaba mukwano. Waliwo oluyimba baluyita omuntu wa wansi, tuyinza okuyimba ku muntu wa wansi. Mpulira omuntu wa wansi bw'aba akaaba lwalisirika gwe linda ekijja. Jjajja natodde. So bannakuwangwa n'ennono
jajja irono wati wanyuma ye buli mwaka abanyumye oba ebyambalo tazigiza kati kino kyo simanyi bwaje yakijja ate n'enkyabaleeta kirala kituufu ekyambalo kino ekituufu kya bbeeyi olugoye lwa bbeeyi naye sijja kwogera gye bijja naye nga tulina okwambala obulungi abantu basobole okutwagala era yewaawo baleme basosola baleme tusosola ne mukyusiza omusawo wala twali baleme na bumwe omusajja omusiraamu atuula atya naawe tugezaako okuzimba kubanga obadde okyalina akantu koyogera wali ku Kingisa waliwo ebintu ebikolera Kingisa kubanga ye wankyukakyuka kakati ate nze ndi wa buwangwa naki na nnono kakati waliwo nze nganze kyondowooza kyakantu koogayo kubanga katono kyaligejja ne kifuuka omuvule omuntu wa wansi bw'aba akaaba walisirika kwerinda ekijja obubaka nga bwekusifu ate nga buzitowa bugenda eryani bugenda eri abakulembeze baffe bakwate bulungi omuntu owa wansi kubanga n'omukyala wabadde ajja 10,000 namwandu n'omenya akadaala ako n'okasenda ne kagenda kakati kyekintu kyogayo kubanga ekitono tinamwandu tayogera naye kyaligejja ne kisuka omuvule kakati awo titwalirinze muntu wa wansi kukaaba abantu we wansi eyo mu ghetto jjumba benkiikirira bwe nabayiseemu nga tebigwa nga bali gumiti ekintu okikyusiza nnyo naye nga mukyo waliwo kati abantu bendabira ddala nga bo mu kamera asobola okuba nga bw'amala okusaba byonna oba Katonda ngerolaba ne bajjajja nga abateekako nti bane musabe owajjajja saba owaani saba kati bantu bajjajja tebakyabata njagala kuwa kyakulabirako Oweekitiibwa Kadaga abadde mu maaso ga president wiiki 2 eziweddeko emabega n'Oweekitiibwa Anita Among bonna basipiika bw'ova ku president w'eggwanga ogenda kuzaako vice oyinza okuzaako sipiika oba ogenda kuzaako omulamuzi ozeeko sipiika kale sipiika tasukka ku nnamba 4 ya Uganda nga omwaga nti wansindikira eddogo n'omulala ngaga nti wanteera mu bibbo kakati abantu ne bagamba nti sipiika bamusanze n'ebyawongo ebyo si byawongo obwo buwangwa bwe endeku buwangwa bwa sipiika endeku buwangwa bwa Kadaga buwangwa bwa Anita Among ebibbo buwangwa bwa Anita ebibbo ebintu ebyo bya buwangwa bwe ebyawongwa byowongerera nga bajjajjaabo bwe baali mu kusooka si kive abo abantu bagaa twamusanze n'ebyawongo bwe buli muntu bw'omanyi ow'amaanyi abirina ebibbo bye basanze abasipiika kati kyogambe wammwe tebalya mmere emmere tebagisibira mu kibbo kakati ekibbato kitoti ebyawongo kale kakati titulina bbaala abantu tebanywa mwenge tebagunywera mu ndeku endeku mugiyita muti ebyawongo titulina Uganda wiiki gundi ati handicraft wali ku national center tebatunda handicraft kati osanga oti endeku empunde wa sipiika ate nga yagenda n'alambulako ne handicraft n'agula omusanga otya n'obukomo ng'ate yagenda mu handicraft n'ayitayo era n'agula obukomo ebyo bya buwangwa si malogo bya buwangwa bye buli muntu ow'amaanyi abirina muve ku sipiika yewaawo era kyetuva tusaba nti nga bwe bali ab'amaanyi nga bwe bali basipiika ne sipiika asobola okwevaamu fe bannannyini kumutegeeza ebyawongo abamanya amalogo g'alina abamanya endeku z'alina n'atuzimbira essinzizo ng'atwala kwezo konteyina n'atusibira essinzizo naye nga kitegeeza abantu bale baba balina ebintu ebyo mu mayumba babalyazaamanyisa nnyo batulyazaamanyisa nnyo nagamba nti banayabwe ebyobuwangwa nennono kusembere naye okubanoonya lutalo okwogera nabo lutalo naye gwe buli memba wa palamenti gwolaba nammere kati nammere ayinza okumuwa mu nnyumba ayinza okumubulako
nga bimubulako bitya babirina buli muntu bwalaba ow'amaanyi abirina kati ow'ekitiibwa Nkuuga ng'abula ebipya mu nnyumba ng'ekyotegeeza pulezidenti Kyagulanyi nti talina ndeku mu nnyumba nga teriimu ojja n'ontemako omukono bajjajjabe banywerawo kakati abantu babirina era ebyo ebintu sipiika bamusanze n'amaloto omuntu w'amaanyi abeera n'ebyo taba na bayibuli ako nno kafunye kapya abantu omanyi mumanyi okwebuzaabuza bwe babisanze nayo kw'amaanyi ate jjajja agamba omuntu ow'amaanyi abeera neki mwebyo omuntu w'amaanyi abeera n'ebippo abeera n'endeku abeera n'ensimbi eŋŋanda n'amatembe abajjukira bajjajja baaba bamufuula ow'amaanyi kati abo abaabijjeyo mu nnyumba ya sipiika abalongo tebabakoleko babajjajja najja kubakolako gwe nekka mukyala Naalongo ayina abalongo n'oganja ate bamusanze n'ekibbo gwe tomanyi abalongo baba mu kibbo kakati njagala kubategeeza ate nawuliddeyo ekyobusiru bwe basanze ekifaananyi kya pulezidenti mu kibbo kya sipiika yali amusabira kalulu ng'abaga ati bajjajja oyo gwe bamuweera ddala akalulu yali amusabira n'amusimbamu n'effumu n'amuga nti ogende atabaale afuge eggwanga linaawangule yali amusabira nze kati okunsanga n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu kibbo nga gwogamba nti pulo mbe musabira kati pulezidenti yalituuse wa sipiika mu kibbo eyo yali amategeeza ati bajjajja kino ekifaananyi kye mulaba yafuga eggwanga kubanga yali wa kibiina ki era nze ntunula bantu ate yasanzemu ekifaananyi abo bonna ebifaananyi bye mwalabye be bakolingi be n'atasabira muwozi aba ategeera kakati olwokuba nti balina bantu aboogerera kati abantu bakiraba bubi n'ebyo ebifaananyi nabyo si bibi kuba byabakama be kati nze oyinza obutasanga kifaananyi kya Sengakula Nama mu kibbo kyange musabira ekyange sikisangayo n'ekyange gyekiri kati n'obeera ne Lujja ng'oyagala Lujja abeere w'amaanyi abeere ku ntikko Lujja avuge emmotoka Lujja azimbe Lujja azaale abaana ng'ogaana Lujja omukimanya abadde yakafiirwa maama we ennaku gyonna gy'alina nga tabeera nga tokwata kifaananyi kya Lujja kiteekamu balongo nze nkusabira faananyi tubiteekayo mazima awo tiwali kyawongwa jjajja information kati nga bolaba tunnyonnyodde abasawo abazungu ne bajja mu ssabo ne bajjamu engatto kakati tunuulira abakirayanti be bajjeko omusaayi okyayinza basanga ku kitongole kati kikulaga nti eno babadde bamiisinga kakati n'ebyawo ebibbo ebyo bammemba ba palamenti mwenna abalina ebibbo munnyonnyola abantu kati n'ogende wakalinda otafiire nga tewali ffumu omusajja yagenda mu kulayira nagati nze ndayiza effumu nze nina kulayiza ki ffumu kakati kyogamba n'otasangayo ennyumba z'abatwezi Anita Naalongo akitegeeza bakutte ebintu bya sipiika bye bayita ebyawongo balabo babibbye amaanyi agali awo bagenze ne basaba n'ebijja bakuba mubizzeeyo mangu kubanga sirubale si wammwe totwalanga lubale ataliwo era nsaasira abo basaiti lindaku bazeeyo olubale w'omukazi oli mukazi musamize Anita abadde survivor kale padawe ebintu bino omuntu ayinza okuba nga byogera ng'asaala naye bye byaddala yewaawo bamuddiza lubaale we kati kwetwala otya lubaale wange emmotoka bazitwale emmotoka batwale ate n'emmotoka ze kale kyogamba nze Lujja nsobola okuvuga emmotoka ya $1,800,000 kyogamba n'enkana Anita emmotoka ze nazo batwala za polero okujjako nga balina ebinaa bye banoonyaamu mutwale ezammwe eza gavumenti ezize muzimulekere bwe babaka ba Ssaabakabona mulina kye mumanja abantu balina ebibbo musanga Ssaabakabona abyogedde kijja kikole ki kijje kale tukwagaliza amatikkira amalungi yewaawo sebo tusinga okuba nti buli mwaka tufuba okulaba nti tubeerawo era ndabira oba ndabire bonna management ate neebaliza Star TV
kokole munyenye y'eggwanga kituufu sita munyenye ya ggwanga banjaza ku TV program ne bagizannya ate bakuba n'ennyimba zange bannaye abasita management mbebaza mwebale kukola ne lujja yewa olw'okwewala Ebola abantu bonna betulina basooka kunaaba mu ngalo ate bwe bagendako wali mu ddwaliro era ne bafuna sanitalizer. Nga bwe tuli wano tugezaako okukuuma ebyobulamu tube nga tukwatagana bulungi n'ebyaki n'ebyobulamu nga we biteekwa okolaki okubeera. Obubaka eri oyo omuntu yenna akozesa eddagala ery'ekinnansi tetugaana ddungi, naye waliwo eddagala eryaffe ery'abazungu naye nga ligezeseddwa nga teriyambako okuvumula endwadde ezimu. Ekyamazima waliwo endwadde ng'okuzijjanjaba eddagala tuba twetaaga yo ey'ekizungu ng'ery'ekinnansi tetunnafuna okugeza ng'obulwadde bw'obukenenya hepatitis obulwadde obukwata ekibuuga. So kati weesanga nga asobola okukozesa lino eddagala ery'ekizungu n'abeera bulungi ate n'abeera nga bwafunamu okukosebwa ku nsonga entalo ng'eri ennono ekwasaganya ensonga yaayo. Eddwaliro lyaffe era neetaaga okulyogerako. Ddwaliro eddene erisinga mu mukono eryo ddwaliro lya disitulikiti tugaba services 24 hours a day. Lunaku lwonna wiiki yonna tubeerawo tugaba services okusinga ebisinga okuzaalisa okulongoosa buli bulwadde obwetaaga okulongoosa family plannings endwadde ez'olukonvuba nga HIV sikosero hepatitis B endwadde z'omutwe saako n'endwadde ezino eziwonerera omusujja gw'ensiri n'ebirwadde eby'ebikaba byonna tubijjanjaba. Tuli ddwaliro lya gavumenti naye abataagala nkagalo ne private windi weeri ogendayo oba kinaku akasenteko service n'ogifuna bulungi. Yujje kisangibwawo ku Bishop Tucker Road opposite Satellite Vision eddwaliro.